abantu ba Allah bapuliriza abalungi tendereza Allah subhanahu wa ta'ala w'ekitiibwa atulese mu juma eno okubeera nga tumusinza tumwebaza Allah olw'ebengero ebingi byatuwa yeyekka asinzibwa mu mazima bwe kyonna ekisinzibwa ekitali Allah kisinzibwa mu bukyamu tumusaba Allah sokusaasira n'emirembe ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam owekitiibwa nabbi yali muzadde nga bwe tuli abazadde yali kyakulabirako mu kulera abaana be yazaala n'abazzukulu abo abaava mu bawala be ne batabani be abooluganda abampuliriza asaba Allah sokusaasira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ku mikwano gye basahaba abamukkiriza akaseera akasookera ddala saba Allah naffe atuwe okubeera nga tunywerera ku ddiini y'obusiraamu agituttireko tuzuukire nga tuli basiraamu ayi Allah tukusaba otuyingize jjana y'emirembe mbakuutira tte nnyo Allah ow'ekitiibwa nga tukola ebyo bye yalagira n'okwewala ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yaziyiza abaluganda olwaleero lwakutaano olwaleero olunaku lwakutaano lwe lunaku olusembayo kyemmanyi amasomero gonna okuwummuza abaana baffe abasinga bakomawo dda abasembayo olwaleero libawummula n'olwensonga eyo olwaleero ku jjuma eno njagala tojjukanya obuvunaanyizibwa Allah bwe yatukwasa haulai abna abaana baffe bwe tulina eka ni'imatun kyenjala kyamaanyi yamunnu Allahu biha ala ibadi gwabalina tulowooza nti maanyi go oba magezi go bangi ababaagala naye nga tebabalaba kibeera kyendera Allah kyasalawo bamanyi nti yasalawo n'abakuwa abaana nemubeera nabo abooluganda mukimanye nga bulijjo nti ekyembera Allah kyabakuwadde ng'ekyo ekinene kikwatibwa kitya abaana bakomyewo tulina wawaka kyekitulekanawo kubeera nga tukola eri abaana abo tubaleke bulesi buli omu olukuba bali mu luwummula ng'abazadde bamwe balowooza ati nze abaana sibatawaanya kasaba w'omulamba leka ne bawummulira ddala obusiraamu butuyigiriza ki abooluganda abooluganda njagala okubategeeza nabbi sallallahu alayhi wa sallama yagamba nti kullukum ra'in buli omu kummwe mulabirizi buli Allah lwakuwa omwana n'afuuka wo obeera mu n'obuvunaanyizibwa bw'okumulabirira n'okumukuza n'okumussaamu omulamwa wa mas'ulun an ra'iyatihi abooluganda mulina okukkiriza mukimanye nti obuvunaanyizibwa Allah bwe yatukwasa obw'okulabirira abaana abo n'okubakuza tugenda bubuuzibwako famadha nakulu amama rabbina tulogera ki mu maaso ga Allah nga tutuuseeyo ng'atubuuza ku bikwatagana abaana be yatuwa tuli bazadde bashikaaki abatajjukira nti waliyo bazadde bannaffe waliyo bantu bannaffe nga beegomba okubeera n'abaana naye nga tebabafuna abooluganda omulembe gwe tuliko tuli mulembe muzimu nnyo abazadde ba leero abatafa ku baana Allah be yabawa tugenda kufuna obuzibu bw'amaanyi nnyo nabbi agambye nti farrajulu ra'in fi ahlihi buli musajja ali wano akimanye nti Allah yamukwasa obuvunaanyizibwa obw'okulabirira abaana ne maama waabwe oba bamaama baabwe wa mas'ulun an ra'iyatihi bannange tugenda babuuzibwako fe tubirabanga ebyokusaaga omuntu n'abonyabonya abantu beeka oba n'atabafaako najja neno neyeewaana nze banvaako era nze tewali ayogera naye nga bamuvaako kingi bamubanja hukuku zaabwe bamubanja byagembe bakolera paka nebakoowa n'agamba ffe oyo twamuta kati olw'okuba nga tebakyamusaba tebakyamwogerako n'alowooza nti kati yawangula bannange tugenda kubuuzibwa ku bulabirizi Allah bwe yatukwasa n'agamba sallallahu alayhi wa sallam walmar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha abakyala abaleero mukimanye obuvunaanyizibwa bwammwe awaka Allah subhanahu wa ta'ala wabwe yabakwasa owadhifatul mar'atu al asasiya omulimu gw'omukyala omuberaberi Allah gwagenda okusooka omubuuza bagenda mubuuza bizinesi gye yakola omukyala tebagenda mubuuza kirala kyonna ekisookerwako alwadhifa al asasiya tarbiyatul abna fil bait bannanga abakyala bateekeddwa okumanya nti ekisookerwako kyakulaba nga abaana bakuze mu mpisa ennungi era nga balimu eddiini mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala
falmar'atu allati takhruju ila al-amal omukyala yenna afuluma n'agenda okukola naye n'atafaayo kumanya nti abaana bali batya awaka olw'okuba ng'anoonya ssente. omukyala yalina obuzibu bunene nnyo. Naam, al-Islam, obusiraamu yujizu al-amal lilmar'a. obusiraamu tebugaana mukyala kukola. obusiraamu tebugaana mukyala kukola, lakin ma'a al-amal la tansa wadifataha al-asasiya. omukyala bw'awaakola ateekeddwa obuteerabira omulimu omunene Allah gwagenda omubuuzaako. mwenna abali wano abaami abalina abakyala nga bakola, mukimanye nti obusiraamu bubakkiriza okukola, naye bwekubeera nga omulimu gwakola gumuleetera okusuulawo obuvunaanyizibwa obunene, muyambe omulimu aguveeko. bwe guba gumugaana gumulemesa okukola kiri Allah subhanahu wa ta'ala kyamwagalako, fahiya mas'ulatu an ra'iyatiha. Allah kyagenda omubuuza si bizinesi. Allah kyagenda omubuuza fe abasajja, fe Allah bwe yakwasa okulabirira amaka gaffe. n'olwekyo basajja mmwe abali wano memuleese ebizibu bwe bamala okuta obuvunaanyizibwa bwammwe, abakyala ne babukwata. omukyala abeera atya nga omusajja oli mulamu okola, toli mulwadde, naye nga buli kimu ekyawaka yakiteekawo. yalina okunoonya eza renti, yalina okunoonya ez'okulya, yalina okujjanjaba abaana, yalina okwegulira engoye yagulire n'abaana. basajja mu ebintu mwabitegeera mutya? obuvunaanyizibwa wagenda wanoonya bwaki obutasobola? abooluganda abampuliriza, obwo si buvunaanyizibwa bwa mukyala. bw'abanga akikoze omwebaza kubanga abakuyambye ku buvunaanyizibwa obubwo. naye kasita twabusuula ne bafuluma bagende bakole. abakyala abamu bafuluma olw'okubanga pulezidenti yabagamba nti kati mwenkanonkano. ani yabagamba nti asobola otutegeerera okusinga Allah subhanahu wa ta'ala? Allah yasinga otutegeera era yamanyi. tugenda ne tufuluma ne tugenda okukola ne twerabira ate nga kapita esinga obunene ne twonoona ekyali tukasiza mu maaso. n'osanga omuntu nga geyaliridde abaana beoba osanga nga yali bulungi, bizinesi yali azikola, naye olw'okuba yageyalirira abaana bwe yafa be batawanya abantu ku kyalo ba mu kibuga. abooluganda mufeeyo nnyo ku baana. ye kapita asinga okubeera omunene, ate omwana omugunjula n'omuyigiriza kisinga omuteekerateeka. tuwangaidde mu kibuga muno emyaka mingi bajjama, fe abakuliddemu, naye abantu abaalimu nga bageyalirira abaana baabwe abamu tubalaba nga muzeeyi yali mulungi, yali munene, naye olw'okuba abaana teyabafaako, essaawa eno mu kibuga bebasinga okutawanya abantu. basabirira busabirizi, bye babakolera babitunda dda tebalina kye balina. mugende munonyereza ensonga eyo mu kibuga wano mulabe. mu myaka gy'ekinaana abaali abanene ng'abaana baabwe ku ssaawa eno tebabafaako olw'okuba baali bize mu kukola. enkomerero kikati kye baliko hasaara, kufaafaaganirwa. kyokka maadhalika abaana abo tasobola namugasa nga ali mu kabuli gyali, ate ng'alindiridde okubeera ng'abyanukula ng'abiteera ku nnaku n'enkomerero. tufeeyo nnyo ku baana basseruganda. Allah subhanahu wa ta'ala yatulagira okubeera nga tufaayo nnyo okukolerera ejjana n'okwewala omuliro, si ffe ffekka n'abaana baffe. agamba Allah bada a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah yakobola abakkiriza, nze naawe ampuliriza, tukole nnyo okulaba nga tuwona omuliro, kubanga tetugenda kusobola muliro okusinziira ku gwokya. naye nagamba nti temwerabira abantu babavaamu, temwerabira ezzadde lyammwe, temwerabira abakyala bammwe. mukole nnyo okulaba nga tebayingira muliro, bayingire ejjana ey'emirembe. abooluganda bampuliriza, tuli mu luwummula. mbadde mbasaba abaana tufeeyo nnyo ku bino wammanga. ekisooka abaana baffe akaseera ke tubalinako emyezi emu, tugezeeko nnyo bayigiriza Allah subhanahu wa ta'ala. gharsul aqida wal iman fi nufusihim, tubeere nga tubasaamu akida n'okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. mu kaseera kano abazadde batuulanga n'abaana baabwe ne babayigiriza, naye ffe twabaki omuzadde n'ozaala omwana n'akula, naye nga batuula ngakolayo waka kubeera nga omuyogerako naye ku nsonga za Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda.
n'omuyigiriza obuyinza bw'alina ku ye okubateekamu obukkiriza obwannamaddala tetukikola naye ate era n'obulako n'omuntu akikuyambako bwomanga mulemereddwa mubasirike ku misigiti basome bafunire omuntu abasomesa naye nga muvunanyizibwabo masuliya kabira fi anakina obuvunanyizibwa bunene obuli mu bulago bwaffe eri abaana bannange tubijjemu omuzannyo ensonga eyokubiri hathuhum wa taalimuhum ssala abaana tubayigirize okusaala ate era tubakubirize basaale abazadde baleero tebagala abaana basaale omwana awummula awaka olwokuba abadde ku ssomero azuuka saawa 10 n'agamba nti wano muleke yeebake kubanga bali mu luwummula ani akugamba nti essolo bagiwummula temukkiriza abaana kubeera nga beebaka bwebasi Allah subhanahu wa ta'ala atugamba wa'muru ahlaka bis-sala wastabiru alaiha Allah atulagira kubeera nga abaana tubalagire basaale ate tubeere bagumiikiriza kubanga muli mu challenges muzimu ku challenge kwe kubeera nga omutima gwo gujja kukwatirwa ekisanga omwana olaba afuluuta ali mutulo ogambe nti kale omwana olwaki muleka awummule shaitani ekugamba nti omwana muleka awummule bannange mbategeeza ensonga y'essola temuta mulemereko abaana mubazuukuse basaale kubanga kyekigenda okubayamba esswala asswala imadu ddiini mugenda kukuza baana ki abatamanyi bukulu bwa swala abenga gwe musingi gw'eddiini y'obusiraamu kaifa yanaamu lwalad omwana yeebaka atya niwonabanga ofulire n'ogenda okusaala n'omuleka nga yeebase tekigenda kugasa Sseruganda abaana mbagaye bagende basaale abawezeza emyaka 15 bakuzeekuzeemu mugende nabo abaana ab'obulenzi musaale nabo bakimanye nti esswala eyimirirawo naye bannange abantu ku kigambo esswala bagayadde nnyo nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam murru auladakum bisalati li7 abaana singa baweze emyaka 7 mubeere bakambwe ku sswala gye bali nabbi kyategeezaawo nti ow'emyaka 3 mugamba asaale asadde bubi muleka asaale naye mugambe genda osaale ku myaka 7 wabeerawo obukambwe obw'enjawulo wadribuhum alaiha al-ashiri nebaweza emyaka 10 mbakube kibooko abaana balina okubeera nga basaala tubayigirize esswala babeere nga bagiyimirizaawo allimuhum al-adab al-islamiya abaana mbayigirize babeere nga bamanyi empisa z'obusiraamu tuli mu busiraamu naye osanga abaana nga empisa ze balina si za busiraamu omwana yasimula nga wa musiraamu n'agamba nti excuse me nga tomanyire bwe bagamba nga oyasimudde ti alhamdulillah omwana atamanyi nti basoma bisimillah ng'ogenda okulya nga ate nabbi sallallahu alaihi wasallam beyasanga omuvubuka kigambibwa Anas n'amugamba nti ya gulaamu sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik yamugamba mwana gwe muvubuka bw'obanga ogenda okulya tomala gatomera mmere girya ojja girya n'ebintu ebirala wabula sammillah bw'oba ogenda okulya yogera ku linnya lya Allah ti bisimillah wa kul biyaminik bw'obanga olya emmere koosa omukono gwo ogwa ddyo bino bye twerimba mbu omulembe gwakyuka mulembe ky'okukyusa ebirungo bya Allah subhanahu wa ta'ala nabbi atusomesa kosa yamin naye omwana n'alya ne shimal ng'aliisa mukono gwa kkono wa anta tanzuru ilayhi n'omutunuulya n'otamugambako bannanga wena tugenda bbalira tutya n'olwekyo tubayigiriza al-adabu al-islamiya kaifa yanaamu al-muslim ma hiya adabu at-ta'am adabu an-nawm adabu al-majlis kullu hadhihi al-adab empisa z'obusiraamu mu kulya emmere empisa z'obusiraamu mu kwebaka omusiraamu yeebaka atya abaana genda bagambe nti nga temuneebaka musome dduwa bisimika allahumma amutu wa ahya lakinuhum hadhihi al-adab wa hadhihi al-adhkar wal-adiya obeere nga mbibayigiriza omwana tomukkiriza kwebaka nga tagisomye kulwokubanga ze empisa ezaffe bannange babeerayo empisa yonna nga yabuwangwa ezaffe nga bannayuganda
bebanga tekootana Busiraamu abaana mugibayigirize kubanga bamala okubeera Abasiraamu babeera Bannayuganda tebajja kusobola kuwangana mu ggwanga nga baleseeyo empisa ez'obuwangwa naddala nga tezirina buzibu na ddiini okujjako kyoba olabire nga kikootana n'eddiini ekyo tokimuyigiriza kubanga Allah gwe tusookerako etuzaako eggwanga ne getuwangaalira. Abooluganda bampuliriza abaana bano nuallimuhum at-ta'amul ma'al akharin wa ahamiyatu tarabutul usari wal hayatul ailiya. Bali muwummula abaana tubayigirize enkolagana yaabwe n'abantu abalala bamanye nti ensi tebagiwangaaliramu bokka naye omuntu n'obeera ku kyalo ng'abaana bo kwegamba bo bawangaala bokka tebatuukikako baana bannaye babatya n'okubatya ne bwamubuuza tamuddamu. La ataamul ma'al akharin okolagana n'abantu abalala betuwangala nabo obusiraamu bukikubiriza watarabutul usari abaana olina okubategeeza nti waliyo jjajjammwe ne sengammwe ne taatawo omuto bakimanye nti waliwo olujegero olubagatta. Genda nabo fi ziyarati al usra olambuleko nabo abantu bammwe ono ye jjajja wammwe ono ye kojja wammwe ono sengammwe bano baganda bammwe tulina okuyunga oluganda. Abooluganda bampuliriza ebintu ebirina okubeera nga abaana tubabiyigiriza nolwe luwummula ye chance gye tulina okubeera nga tuyigiriza abaana baffe ebintu ebyo. Addu'a lahum bisalah, addu'a li abnaina bisalah. Abazadde tulina obuvunaanyizibwa obw'okuwanika ku mikono tusabire abaana baffe duwa. Edduwa ekusoberera ki? Rahis ya bwereere okimanye nga byekugambye byonna osobola okubikola nga byembikugambye naye omwana wo n'atatereera kubanga Allah yasalawo. Musabe mugambe ya Allah ya Rabbi terereza ezzadde lyange lino. Bannabbi abasookawo baasabanga. Ibrahimu alayhi salam towulira bwasaba n'agamba ati wajnubni wa baniya an na'buda al asnam. Duha nabiyullah wa khalilu nabbi wa Allah era mukwano gwe naye wamu n'ekyo mweraliikirivu ku baana. Omwana oyo Ismail n'amusabira ati ayi Allah nsaba ontaase nze ne mutabani wange ono tuleme kusinza sheitani amasanamu. Gwe gwani agamba ati njaggula emmere nze tebalina kye bammanja. Abazadde bamutulowooza nti kasoogula mmere engoye n'ebirala omwana talina kyakubanja. N'olwekyo mukitegeere nti abaana batubanja okubeera nga tubasabira. Ud'u lahum bisalah. Ensonga y'okulongooka yeetaagamu Allah biyingiremu. Togenda kusobola musabe buli kaseera abeere nga akuterereza ezzadde. Mu aya endala Allah agamba nti rabbi ij'alni muqiima salah wa min dhurriyyati. Bannabbi baasabanga bwe batyo ayi Allah nsaba onywereze ku swala naye n'ezzadde lyange Allah nkusaba babeere basaaze. Tojja bisobola amaanyi go tegakola gezaako naye Allah muteekemu. Allah agenda kuyamba obeere nga abaana bo batereera. Al-adl bainahuma fi ta'amul wal ata. Tuli mu luwummula tulina abaana bangi Abafirika tumanyiddwa mu kuzaala. Olina abaana 5, 10 oba dazini wagiweza n'okusoba. Bamaama omu bamaama banjawulo. Abaana bano beetaaga love, beetaaga love n'obulabirizi naye weegendereze olina okubeera omwenkanya wakati w'abaana. Bazadde mmwe mukoze kinene nnyo okuleetera abaana okulowooza nti ffe tuli baana ba mu luggya muno olw'okulagira ddala okwekubira mu baana bammwe. Waliwo omwana atuuka mu maaso go n'afunirawo ky'ayagala era nga bonna bagamba nti ekyo mugamba Ahmada oba ekyo mugambe Mustafa naye ffe taata yatulema. Mustafa wagenda gyali amukolera ku nsonga ze. Oba abaana b'ennyumba gundi abaana b'embiko abakolera buli kye baagala. Be basomera mu masomero amalungi, be bambala obulungi, be bali obulungi naye abalala Allah nga tabafaako, omuzadde nga tabafaako. Basebuganda ekyo kibi. Lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallam sahabi yagenda gyali
ng'agenze ne mukyala we kubanga alina omwana gwe yawa ebintu abalala atabawa olw'okumwagala n'okwagala okusiimisa omukyala oyo kubanga abasajja tubikola nnyo olw'okuba mama w'abaana abo omwagala nnyo n'omwatulira nti abaana bo mbawadde ekibanja kyewalukuba oba mbawadde ennyumba ya wano. Omukyala yagamba sobola kukkiriza bino paka ng'otutte wa nabbi abeere bujulizi ku byo ng'omukulembeze. Batambula ne bagenda eri nabbi nga balowooza nti akoze kinene nnyo, n'amugamba nti ya Rasulallah tuzze mu maaso go ono muweredde omwana w'ekirabo naye aganye okakasa paka ng'ojulidde ng'oli mujulizi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amubuuza afaalta dhalika biwaladika kullihim, yambuuza ekibuuzo kimu, kino kyokoze n'abaana abaliro kibakoledde? Abasajja tebalimbanga asanga erila ono yekka gwe mpadde kulwokubanga mwagala nnyo ate nennyina mukwano gwange. Nabbi n'amugamba nti ashhidu ala dhalika ghairi fa ana la ushidu ala zur. Bw'obanga ogenda okukola ekyo noonya abalala abajulizi abalala sinze Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nze ne nabbi wa Allah tisobola kubeera mujulizi ku bintu ebirimu obulyazaamaanyi. N'olwekyo obulyazaamaanyi bwe tulaga eri abaana mu kubaawula mu laavu olina okuba nga omutima Yesu waliwo omwana gwe gwagala needogeza okubalaga ensobi eyo. Tubeere abantu abalera abaana nga tebalina buzibu bwonna. Tawfiiri hajatuhum daruriya, tufeeyo nnyo okulaba nga abaana bali mu luwummula, muleme okulufuula luyombo wakati wo ne maama. Okimanya abaana enamba yeeyongeddeko, mubadde 3, abaana bano bavudde ku masomero kati muli 7. N'olw'ensonga eyo hafu kiro yakawunga tekyamala, abadde bali hafu kiro mugenda kulya kiro, naye abaana batuuka awaka ne bafuuka ate ensonga y'abantu okwawukana n'obutabanguko mu maka, bagamba amanda gaweddewo, sukaali yaweddewo, n'otomanya nti enamba yeeyongeddeko. Nomugamba nze mbatadde abaana tulina obbawa bye baagala bye bagenda okukozesa mu luwummula, emmere tubajjanjabe, kye beetaaga kyonna okusinza ku busobozi bw'olina. Ne maama akitegeere nti enfuna ya bba wange yeeno, n'olwekyo kyaba afunye ke tuba tulya, naye mulekeraawo kulomba ate nga muyombera mu maaso g'abaana, nga muyombera ebintu bye muteekeddwa okukolera abaana. Tanmiyatu mawahibihim wa tadribuhum ala amali lbait. Bannanga abaana balina skills ze balina bonga abaana. Oyinza okuba nga gwe togirina nga muzadde naye naye mwana agirina. Tulina okugezaako okulaba nga tubayambako okulaakulanya skills zaabwe, talanta ze balina. Omwana ba kompyuta gy'ategeera, omwana bakikyategeera, tubayambeko okulaba nga abatalina tubayigiriza ebintu ebinaabayamba. Abalina emirimu nga mukola, ng'omwana olina kyosobola omulaga, genda omulage. Omwana ali mu senior 5, senior 6, bannange baba bategeera bwe boolaba. Tandika omulaga bizinesi zo. Abazadde abamu ebintu abikola omu yekka, agenda okuva ku nsi ng'abaana balese tabamanyi we batandikira kutwala bizinesi mu maaso. N'olwekyo mu luwummula wano omwana gw'olaba ng'asobola okuvaamu bayigiriza emirimu gy'awaka bamaama. Tulina okubeera ng'abaana tugibayigiriza bafumba batya. Naye omwana agenda mu bufumbo nga n'akatungulu tamanyi kasala, oyo omwana kubeera kufaafaganira kw'amaanyi. N'olwekyo basseruganda tubeere ng'abaana baffe tebafaako nnyo mu luwummula wano, babeeko ni kye bayiga, beekwate ku ddiini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alladhi hadana li hadha al-islam thumma salatu wassalam ala man ja'ana bihi bashira wa nadhira sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nga tumaliza kutuba yaffe olwaleero, bw'oba omaze okukola ebyo kye mbadde ndeseeyo nti abaana tutuleko nabo, tubeere nayo ne meeting tutula n'abaana baffe twogereko nabo, bawe chance ebeera ne access ku ggwe. Tuleme kubeera bakambwe ennyo abeefuula bamanya ennyo ebintu, mbugwe obategeerera bonna. Abantu 10 b'olina awaka gwe ng'obategeerera, mukitegeere basseruganda bw'obeera bukulembeze. Naye ene decision yonna gy'okola ng'oli omu egenda kukumenya ng'era wekka. Waliyo ebintu tukolako decision
nga twerabidde abantu baffe abakyala tetubeebuuzaako gamba omukyala gwe nawasa ne musasulira amawale magezi kiganampa nokola kyokola nga omuleese ebbali n'abaana bwe tutyo kati mu maaso eyo ebizitowa oyagala ogenda abe bagabe bannange wandukoze tutya naye bagenda kuddamu nti gwamanyi bwali obikola watugamba n'olwekyo omuntu akola disizoni ng'ali omu era amenyeka nayo yekka teri yagenda kwabulira nga wamuyita ne muteesa n'okola ekintu awaka nga mukiteesezzaako bwe kiba kigenze bubi bagenda kimanya nti kino twali ffenna naye bwe kitambudde bulungi tukoze tutya naye kyosalawo wekka kigenda kumenya wekka kino kitambula mu maka ne mu bitongole na buli wamu gye tubeera obukulembeze buli lwobeera mbu gwe head n'ogamba nti sizolo zikola wekka bwotwala olaba nga abatategeera manya nti onaaba byonoonese era ogenda kigenda kumenya omu wekka tutule nabo kati bino tubyewale kisooka ihanatu al abna wa tahkiruhum khasatan amama ikhwanihi ensonga y'okunyooma abaana betuzaala n'okubakakkanya naddala abakuze kuzimu mbulwokubanga omwana ozaala buzaazi naddala mu maaso g'abaganda be oba abaana bakuze nabo ku kyalo abazadde gwe omuze tukulina bano abaana babeera ne fiiringi kati gwe kyobola wati abaana abamu beefuula babaana teyakuziba bulungi omuvuma n'akuvuma muwe ekitiibwa respect eteekeddwa okubeera nga etwako y'omuzadde okudda eri omwana babanga alina kyakoze pulizi muyite omugambe nti Usman ensonga gundi wazikoze naye saasanyuse wabula togiddamu owulidde tagiddamu yogera naye ng'omuntu muwe respect omusiraamu takola bwatyo omusoga takola bwatyo omuganda takola bwatyo eyo si mpisa nnungi naye okunyooma abaana wakati mu bantu ekintu ekyo tukyewale kubanga kyongera kuboonoona ensonga endala murakabatu harakatihim wa tasarrufatihim wa khurujihim min albaiti tulina okubeera nga abaana tutegeera entambula zaabwe n'enneeyisa zaabwe naddala nga bafuluma awaka baba bafuluma kuba nsonga ki omwana tamala gafuluma tulina ekoppa bintu by'abazungu oba oluusi naibawo oyinza okuba yenaiba nga si musiraamu kino kibagamba kintu kiddiŋŋana nti amaka ge tuva galinga boolaba ensi Uganda, Kenya, Rwanda, Tanzania ne Burundi buli nsi erina ensonga zaayo ez'omunda n'olwekyo ebikola Kenya tebikola wano bannayuganda bano baayogera nga Kenya yeekalakaasizza ne bagamba naffe wantu twetaaga tukole kyekimu olina abaana n'abagamba nti eri Kenya eno Uganda n'olwekyo birina enjawulo neibawo kituufu obusiraamu butugamba tukolagane ne banneiba naye si mu buli kimu ez'ensonga zawabweru mulina biteesaako abaana baffe neiba waffe ye James si musiraamu abaana be bambalanga be baagala abaana be abata ne bagenda mu katale batambulanga be baagala kati abaffe tukoze tutya togezaako bagamba nti muddayo kolagana n'abantu abo kubanga banneiba obusiraamu babanja ate bakuze bonna bazaalira emyaka gyegimu bakoma mu luwummula beemanyi n'olwekyo enkolagana yaabwe bwe gyoba oteekateeka abo tubabuuzaako nga banneiba bw'oba ogenze babuuza kugenda babuuzeeko okomewo naye tebakoppako kye balina naye mwe muli bantu ki olw'okubanga neiba abaana be bambalanga be baagala ne bafuluma ne mudda awaka ne muyomba maama n'akugamba nti gwe abaana baleke tolaba banna abalina amanya ekyokola abaneiba nga bafuluma ani akugambye nti ensi ya neiba yeyange ensonga ezange ez'omunda zigamba omwana talina kuva waka okugjako ngategedde wajalaga babaana simanyi gyalaga tafuluma alina kunsaba naye oli ensi ye ekkiriza abaana bafulume nga bwe baagala n'olwekyo tulina okwetegereza abaana bafuluma bagendawa entambula zaabwe nam labudda min marifati asdikaihim wazimalaihim ensonga endala ge tulina okusaako essira togayalira kumanya mikwano gy'abaana bo tuli mu luwummula abaana ne bajja abaana basiba ebiviiri nagenda kugamba nti nina mikwano gyange baninze ku geeti abooluganda ffe ge twakulira tewaali geeti fe tuli basajja bannakyalo wali ewakisa ekyago gye tuva bazeeyi baffe tebaalina bikomera naye wallahi ofuluma ogendawa era ani akutwala okuva awaka
balinga basajja begendereza nnyo temulaga genda nira mukwano gyange nga ntwala akutwala atya naye olwaliwo ffe omulembe gw'ebikomera tulemereddwa okolera abaana omwana nagamba bannange baninze ku geeti nomugamba nti kale asikaali awo muleke agende mikwano gye bali awo bootamanyi olina okumanya anyanyima n'omwana wo kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti mbuulira mukwano gwe okutegeeza empisa zo almaru ala dini khalilihi eddiini y'omuntu oluusi ebeera affected ku muntu gwanyunya naye n'olwekyo omulira gwonyunya naye okubuulire neeyisaayo nammwe wano werugere mululina n'olwekyo tegeera mikwano gy'abaana bo adamu nandatu bima yakra min al asma al khabitha twewale nnyo okwowola abaana baffe allah bwe yatuwa ne tubalondera amannya amalungi n'omutume abdala n'omutume mustafa n'omutume muhammad amannya amalungi amina zainabu naye bw'otuuka omuyita n'omuyita mbwa gwe ani yamutume erinnya eryo nti mbwa musiru gwe mujega gwe amannya ago ge tuyita abaana baffe ne tuleka amannya ge twabatuuma kibi nnyo okuyita omwana w'erinnya ebbi muyita erinnya muyita abudala oba kale muyite mutabani nga ibulayimu bwe yakola akoowola mutabani wa isimayiri ku nsonga eyaliwo nga allah amulagidde yamugamba nti ya bunayya inni ara fil manami anni adhibahuka yamuyita mutabani n'olwekyo obanga olimedde okumuyita erinnya lye mugambe nti muwala jangu oba mutabani jangu naye omuyita embwa abe nga okimanyi nti ye muntu si mbwa eyo nsobi eri mbazadde namaliriza mulakabati ma yushahidun fi television wa mawaqi tawasul ijtimai olwaleero twafuna abatulerera abaana tv social media obuvunanyizibwa bw'abazadde kati buweddeyo era maama akugamba nze abange ewange birungiza abange tebatawanya kasitama terako tv ya ikhwan tv teri haramu naye olina okumanya abaana bo ku tv bale bakoki fahuwa silahun dhu haddain idha stukhdima fi lkhair fahuwa khair wa in stukhdima fi shar fahuwa shar television ne social media ensi ekulaakulanye kituufu naye ekyo kitala kisala saidi zombi bw'ozikozesa obulungi egenda kugasa sahe kisoboka omwana okufuna emisomo emirungi nga giyita mu television oba giyita ku social media naye manya biki byalaba nga omuwadde essimu yo n'agenda mu kisenge kye neyeggalira n'owulira nga ali ku tikitoko ziriko ebintu bingi naye biki bye byalaba olina okubeera nga obimanyi si kumala gawa abaana ipad n'ogamba nze omwana muwa eyata salina kyakola ki muwe ipad omuwere empologulamu ez'omugaso naye okubaleka obulesi buli mwana bekyayagala mujja kwejjusa ihdar aljamu baina albanini walbanat fi lmaskan nabbi yatugaana bajjama okubeera nga tugatta abaana abobula n'abalenzi mu kusula tuli mu luwummula luno bajjama tulina abaana bakuze naye gwewoza bakyali bato naye nga bakuze ekirala abazadde tuwoza tugamba nti takimanyi ngaoli mwanyina nabbi yakimanya ne allah akimanyi naye yagamba nti wafariku bainahum fi lmadaje mubaawule abawala basule bokka n'abalenzi basule bokka era mbayigirize nti la yadkhulu alwalad fi ghurfati lbanati omwana owabulenzi ogenda ki mu kisenge ky'abawala bobasagana bali bukumya eyo embeera gye tuwangaaliramu naye abantu bafunye ebizibu bannange ojja kufuna omuzzukulu naye nga muzzukulu wa mutabani wo ate era nga wa muwalawo tubyewale kubanga nabbi asinga okubeera ewa imaani naye yagamba nti fariku baina fi almadaja twewale olukamba olungi wakati w'abaana akyogeddeko tufuge ennimi zaffe twewale ekigambo kyokukolima okukolima abaana omuzadde nokolima omwana ategewazaala kapito yo piropate gy'osuubira okubeera nga oganyulamu mu maaso naye ate n'omukolima twewale ekigambo okukolima nga tukolimira abaana baffe n'ekisembayo atakhasu baina
الأولاد تخاصم بين الأبوين أمام الأولاد. kyesombi byayo kimanyi nti mumaka mulimu obutakkanya, muyinza okuba mu butakkanya, abaana bakomawo naye nga mulina ekyabanyiziza olweggulo, mumaze ennaku 2-3 yayogera ku munne, muli mu lusirika, baliyita lusirika, wali abeera n'olusirika lwa mwezi mulamba. Naye mwewale nnyo abaana bano okumanya ebibafaako n'okukaayana, mwe ng'abazadde okuyomba okwevuma amaama nawulala ng'abaana balaba. Antum maktabukum, ofiisi yammwe ghurfatukum linawm, buli omu alina bedroom gy'asula. N'olwekyo ensonga z'okkaayana ezo temuzireeta wali baana. Abaana muleetewo ensonga za ssanyu na kwogera kwe batwala mu maaso. Bwe wabeerawo ekyokkaayana, pulizi mulindeeta emyogenda mu kisenge kyammwe. Mukyala we mugambeko maama w'abaana, naye ogenda omuvuma n'omunenya wakati w'abaana kifu, oba omukyala yennyini okubeera ng'ava eri akukube oba akuvume mu maaso g'abaana. Bannange tunaakola ebyo n'ebirala tujja kuba tutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe eri abaana Allah byatukwasa. Ala wa salli wa sallim ala rahmatullah ala nabiyil karim amarakum bidhalika fi kitabi haythu yaqul inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam man salla alayhi salatan wahida sallallahu biha ashar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ولد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين. اللهم أصلح أولادنا وذريتنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا لتربية الأولاد تربية إسلامية صحيحة. اللهم ارزقنا برهم يا رب العالمين. اللهم جنبهم الفجور والفسوق يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.